Ebyokwenda binywezeddwa ku kkooti e Mukono nga poliisi esomba abantu abasoma mu 3 abaakwatibwa mu kiseera ekyokulonda okwetoola disitulikiti y'e Mukono. Bano bakira kabangaliza poliisi zibasomba saako n'ekimotoka ekimanyiddwa nga Jafanga okuva ku poliisi ez'enjawulo, wabula nga poliisi eya Naggalama olw'omujjuzo abayo baatwalibwa ku kkooti Nakifuma nga bano basoba mu 170. Olw'obungi bw'abasibe abaleeteddwa mu kkooti e Mukono, buli kibinja kikwasiddwa omulamuzi waakyo era oluvannyuma lw'okubasomera emisango tebakkiriziddwa okwewozaako. Bano babasomedde emisango okuli okweyisa nga ekitagasa, kosa okukanyuga amayinja, kosa okukuma epiira mu kkubo, era nga no abamu emisango bagyegaanye oluvannyuma basindikibwa ku alimanda makomera ag'enjawulo nga bakuddizibwa mu kkooti mu mwezi ogwokubiri ng'ennaku z'omwezi 3. Goma division mu district y'e Mukono bwe mwali musuula amabaale nga mugasuulira abaabali abatambulira ku nguudo era nga mwaziba enguudo nga mwokyeramu ebipiira mwatuteganya eidembe ly'ebiwe. Wabula bino byonna ebadde bigenda mu maaso nga b'enganda basi batunulira binsobedde era nga tebamanyi kyakuzzaako. Abamu betoogeddeko n'abategeeza nti abantu baabwe abamu baakwatibwa baali ba agenti baabo baali beesimbyewo, so nga abalala babakunula maka gaabwe era nga bwe batyo basabye gavumenti okubayimbula nga bagamba nti balina musango. Zituleseewo z'abaana be baawamba babanyumiza ogamba be baakwatira wali ku ttale senta. Kituufu olunaku lw'akalulu lwaggwa twafuna okugumuka eggwanga lyonna lyonna naye tulina mikwano gyaffe abaali ba agensi baffe abaawonali mu kiwanuka Sulaiman baali tubayise nga baleeta ddala nga baleeta jala forms naye baali bakatuuka wano ne babakwatira mu mmotoka gye baalimu ne babafubuddwa ne bagamba muve mu mmotoka kati obuba okuva mu mmotoka be bati baabagoba bugobi ngeri emmanga wali ababateeza. Tulina abantu abamu babakwata ku lunaku lw'Essande, abamu kumpi baali bava mu church, abantu abalala baali batambula kudda waka waabwe, abalala babasanga mu ziwooteri. Kale oba oli awo tulowooza nti abantu abatuufu oba balina okukwatibwa si be baakola ki si be baakwatibwa. Abamu kwakulemeze mu kitundu okuli Sendi Joakim banyonde embeera kakati gye balimu kubanga abantu bangi baayolebwa ng'ate tebenyigira na mu kukuma bipiira. Naye mu mbeera yonna ne batugamba nti babaleeta wano kooti ne tujja wano tugezako okulaba nga abantu baffe bano bavaayo kubanga ekyamazima tewali ngeri gy'oyinza kubeera nga agenti w'omuntu alese ejjala fomu ku ttale senta omuvunaana emisango gye gimu n'oli eyayokya ebipiira ku makubo. Tulina abantu bangi Nakifuma yonna okwetooloola nga baabakwata, oli yali ava mu Kirombe omuvuzi wa loole n'apaakinga emmotoka ne bamukwatirawo nti ava kukola fujja ate nga tali omu ku abo. Bano balajjadde Pulezidenti Museveni okubayamba okuvaayo ayingire mu nsonga zaabwe kubanga baakwatibwa babalanga bwemage nga nera basali n'abaka ba Paalamenti abaawangula mu kalulu mu kitundu kino okulwanirira abo bonna abaakwatibwa bayimbulwe baddizibwe mu maka gaabwe kuba tebali mu mbeera nnungi. Twagala okusaba gavumenti ne bekikwatako nga ba RDC baveeyo bajje bayamba abantu baffe kubanga babonera mu makomera, abaana babakubye nnyo, abaana abamu balwadde beetaaga kutwala mu malwaliro. Tusaba abantu abavunaanyizibwa ku nsonga nga zino babeera bakwasa abantu babeere nga basobola okusikurininga ne bagamba ono ye yaani tumukutte kutya bakutya kubanga bayinza okuba ebizibu ebyatuukawo ng'abantu bakola efujjo fayini naye ani eri abantu be bakwata nga bava ku paakinga amamotoka gaabwe badde ewaka ne babakwata. Kaweesa Po yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agalero.